Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Uganda Bible Society Peter Mukama ategeezza bannamawulire ekika kya Bayibuli zino ezisobola okusoma bamuzibe mu kiseera kino zikyusiddwa mu nnimi eziwerera ddala 16 era gano mawulire malungi eri abantu bano kubanga ziri empandiike mu ngeri ya bulijjo zibadde zibasumbuwa. Tulabye abantu bangi bamuzibe wano si buli omu alina Bayibuli. Tuyinza kubanga tusanyuse naye abagenze nga tebafunye Bayibuli kibakwata bawulira bubi. Waliwo abaana abato ababadde wali nga basomera ku Chain Foundation naye bagenda kufuluma nga balina ssaala era babadde wali nga bankwatako nga bagamba nti sebo nange njagala Bayibuli kati gwe mulimu gwe tulina naye kirungi nti abantu bamanyi nti ba Bible Society bakola Bayibuli z'abamuzibe bajja twongera ssente era kye tusaba nga tusaba abantu bonna oba olina ssente otuwe ssente tufune Bayibuli z'abamuzibe. Mukama naye yeebazizza nnyo abantu abalina omutima ogw'ekisa era omugabi era bw'atyo n'abasaba ne bakiggala nabo babalowoozeeko mu ngeri y'emu.